Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe atambula naffe ku mukutu guno naddala gwe agenda mu comment section neteekayo obubaka agenda n'otuwa ekigalo n'olayikinga nga bwe ntera okugamba gy'okoma okulayikinga information gy'okoma okubeera ng'ate etambula ne tuba ng'ate tukutuusaako ensonga kakati amakya g'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi gwa 8 omwaka 2024 Sabambulidde Patrick Nzendiwo okubanga ate nkuwa amawulire gewetaaga okubeera ng'ate omanya mukutu gwa Red Zone TV atandaba okubanga olayikinga genda otuwa ekigalo gy'okoma okulayikinga information gy'okoma okuba ng'ate etambula genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire osinziddewa ensonga oziraba otya ate oyagalize quick recovery eri omuyimbi amanyiddwa nga Semanda Manisuru abangi gwe mumanyinga King Saha ebibye si birungi ngenda kubanga ate nkuwa ebimukwatako byonna ku mukutu guno otegeere butya amanyiddwa nga Semanda Manisuru ki ekyamutuuseeko biki ebigenda mu maaso biki ebyogerebwa ku mukutu ogwa Red Zone TV Sabambulidde Patrick Nzendiwo kanzije tubeere ng'ate tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu guno naawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okubanga nkutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Omuyimbi amanyiddwa nga Semanda Manisuru ku myaka gye emito emyaka egigambibwa okuba nti giri 34 jokka oluvannyuma lw'okuba nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 1989 ngenda bikuba ebimukwatako King Saha we twogerera ng'ali mu mbeera embi ky'oyinza okuyita critical condition. Embeera ya King Saha si nnungi nnyo era yeetaaga essaala ez'Abannayuganda naddala abawagizi be ate era naddala abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform olw'ensonga ti King Saha emirundi mingi nnyo alabiddwako nga munywanyi nnyo gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. King Saha we twogerera nga tali bulungi nnyo. King Saha musajja mulwadde era ali ku ndiri nga bw'oyinza okuba ng'olaba mu kifaananyi ky'enkulaze sayidi awo. Ngenda kuwa embeera nga bweri bamaseeka bagenzeyo dda okubeera ng'ate bamutwalira ku ssaala oba ku dduwa ez'enjawulo abeere ng'ate atereera oba adda engulu. Haji Abudu omusomi w'edduwa baatuuse dda okubeera nga basabira King Saha abeere ng'ate obulamu butereera aleme kuba ng'ate agenda jjukira King Saha emabegakaawo twakuwa amawulire yali ku kivvulu ekimu alina gy'agenza okuba ng'ayimbira abawagizi be. King Saha n'alabwako era amawulire twagakuwa nga yakwatibwa bubi nnyo n'ensonga ezitannyonnyolwa abasinga obungi bazimanya oluvannyuma naye nga bwe bamukwatira amawulire gafuluma ti King Saha poliisi yali emaze okuba ng'emukwata ng'emujja ku show kwennyini we yali agenza okuba ng'ate ayimbira bannayuganda naddala abawagizi be. King Saha yakwatibwa era wayise akabanga katono nnyo abeera nga azzeemu okulabwako ng'embeera ye si nnungi nnyo yadde akatono ali mu ddwaliro erimu tetujja obbagamba ali mu mbeera eyeetaaga okuba nga asabirwa. King Saha ono gwe mumanyi obulungi ennyo embeera ye si nnungi kankuwe wano nga bamutuusaako edduwa then oluvannyuma nzije nkuwa ebikwata ku King Saha otegeere King Saha yaani n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Mukutu gwa Red Zone TV Sabambulidde Patrick Nzendiwo kanzije tubeere nga tweyongerayo. الله أكسوس الله أقوي نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم
أن يشفيك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين الله بمونيا ونيا مدو منسول السماء ونيا مغاندا وفي منسول السماء ونيا تاتا وفي منسول السماء ونيا مكوانو وفي منسول السماء يونا الله يسول متوكا كونغا بيشام الله تسابو بتاسي يا الله متاسو مونغيرو بلام الله tukwebaza ebbanga lyonna tukwebaza olwa taata ali wano tukwebaza olwa maama aliyo tukwebaza olwa mukyala abakyala we n'abaana be ayi allah gwe muwonya museeko okuwona allah omuwonye omutuddize nga mulamu bulungi addemu okuweerezwa umma nga wabadde agiweereza ebbanga lyonna era allah omukuumire ebyobugagga byonna omukuumire n'abazadde bonna n'abaana be bonna n'abakyala be bonna allah omuwanguze fi dunya wal akhira allah omutaase mansuur allah akutaase taase abalabe allah akutaasa abekiiso allah akutaasa abalogo allah akutaasa abatemu allah akutaasa abatemu allah akutaasa abalamu b'emashariki n'emagharibi wasalla ala sayyidina muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yes, embeera omuyimbi King Saha gyalimu eyeetaaga okubanga ate esabirwa. King Saha nga bwe nkugambye nti munywanyi nnyo gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era alabiddwako emirundi mingi nnyo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabeera King Saha wabeera newe yatuuka okugenda mu kibuga eky'e Masaka mu country wide tour phase ey'omulundi ogwokubiri. King Saha yali omu ku abo abayimbi abatono ennyo okuli n'omuyimbi amanyiddwa nga Aziza Zioni, abayimbi nga Bakabakko n'abalala abamanyiddwa officially nti bano basubscribinga ku kibiina ekya National Unity Platform. Ku mukutu ogwa Red Zone TV kkiriza nkutegeeze nti King Saha embeera gy'alimu si nnungi nnyo era yeetaaga essaala. King Saha ono gw'olaba gwampuliriza ku mukutu guno amannya ge amatuufu nga bwe nkugambye ye Semanda Mansuru. Ku myaka 34 yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda era birthday ye n'atera okuba ng'etuuka nnaku ntono nnyo. Omwaka gwali gwa 1989 bamuzalira mu bitundu by'Entebbe era nga gy'ava ayimba ekika kya music kye bayita Afrobeat era ng'omulimu gwe guli official. Musajja muyimbi yatandika music career ye mu mwaka gwali gwa 2011 paka wetwogerera olunaku olwaleero nga King Saha akyakuba endongo ate nga y'omu ku bayimbi abatono ennyo abamanyiddwa nga abateerya ntama. King Saha bwe kiba nsonga ya muwi wa musolo, bwe ziba nsonga za muntu wa wansi kunyigirizibwa, bwe ziba nga nsonga za Fugabbi, King Saha y'omu ku bayimbi abatono ennyo ababyogerako. Mu mwaka ogwa 2011 ayina oluyimba lwe yakuba olwamuleeta ku ssini olumanyiddwa nga Sigino, ababigoberera nkakasa mu bimanyi. King Saha yajoyininga Jose Chameleone mu Lion Island n'abeera nga ayimba ne Jose Chameleone nga backup singer. Wabula yagenda n'akola entertainment eyiye oba group eyiye gye bayita King's Love Entertainment era mu mwaka gwa 2014 n'atandika okufulumya ezimu ku nnyimba ezitali nnyangu omuli olimba nga Muliraanwa n'ennyimba endala ezifaanana bwe zityo. King Saha mu mwaka gwa 2019 yakola appearance ye eyasooka mu kye bayita First Coco Studio appearance ne abayimbi ne muyimbi munna amanyiddwa nga Wizo n'omu ku bayimbi abalala nga yava mu ggwanga erya Ethiopia. Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa December 2023 King Saha yakola concert ku Hotel Africana 2023 omwaka oguwedde mukijjukira bulungi nnyo egye yatuma ebiseera ebyo era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku team ey'ekibiina ekya National Unity Platform kwaliko abantu nga Zaake Francis Butebi n'abalala baaliwo nnyo okuwagira omuyimbi ono amanyiddwa nga King Saha oba Semanda Mansuru gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Ebintu bingi ebikwata ku King Saha sijja bikuwa nnyo omanyi bwe tubawa profile zino omuntu ayinza okugamba omuntu yafudde oba mulamu. King Saha mulamu naye just mulwadde era yeetaaga essaala zammwe naye nga muwagizi nnyo ow'enkyukakyuka, muwagizi nnyo owa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era y'omu ku bantu abakozesa eddoboozi lyabwe ne bavaayo okwogera ku nsonga ez'enjawulo bamuyise Semanda Mansuru. Abangi gwe mumanyi nga King Saha embeera gy'alimu si nnungi yadde akatono. Mukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera ndowooza wano wengenda okubanga nkukomya tubeere nga ate tuwuliziganya mu updates eziddako.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.